Yes, Fadi TV ujimbani tisakadde kano mwasize mutya muli mutya mfulenga ne ku Fadi UG News ne YouTube channel yange nayo ntekayo updates n'ensonga muzi following national YouTube channel Fadi UG News Fadi TV UG muzi following KRTV Uganda ne KBTV UG ezo ziba reviews ezikwatagana ku films za romantic nazo muzi following Fadi UG News gaba mawulire kositane Fadi TV UG nteka video ezenjawulo mpagala nnyo mwena era mbagamba nti muli bakabinyo muli ba tabu nnyo kubanga mugifolinga basinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh n'abali mu kibuga kye bayita Jeddah mbatumiddeko n'abali Qatar mu Doha abasinziza mu ggwanga lya America mbatumiddeko mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga bagifolinga bagita Fadi TV UG ensonga za King Sheebah ne Mukunja Ataseera ebintu bikyatabuka butabusi Bikyalanda jjajja King Sheebah avudde n'agamba ati munnange mpumuwalaye bamutulugu manyanga muzzukulu we bamutulugunyange wa Mukunja Ataseera nti era Mukunja munnange bwe yagendanga makere ngaludde okunywa nga mukyala wa Mukunja ng'akola ki ng'akozesa King Sheebah emirimu awaka mukimisa amazzi amwozesa engoye enduumu y'engoye bannange bitambulatambula kuva naku lwaggulu mpaka nakakati bitambula mpolampola ku social media ensonga eyo munnange gye binaggwira mukama Katonda yekka y'amaanyi naye nga Mukunja yayamba ago ge magoba gaafunye oluvannyuma lw'okuyamba King Sheebah. Waliwo pastor omwe yatandikiriza ensonga zino ng'agamba nti King Sheebah yamutuukirira n'amukola ki n'amugamba nti bamutulugunya era nti yasinzidde okubanga akola ki ayogera ensonga era pastor ono agamba nti ebigambo by'ayogera bye bigambo King Sheebah byakola ki byamugamba nti bamuyisanga bubi ewaka ewa Mukunja Ataseera era kyekyamusitikiza kubanga akola ki ava awaka akole ki addukaddeyo ku street Mukunja jjukira yali yawoningibwa dda Mukunja abantu bangi abamuwoninga Calvin Kayanja y'omu ku abo abamuwoninga nga ne bamugamba munnange Mukunja aba abantu boyambe togenda kubasobola kubanga yali amugabe batwalewa batwale eri mu malwaliro g'abakataala Calvin Kayanja bwe yamugamba batwale ati kuba mali emyaka ng'ena oba 3 awo jageno bajjewo nga bateredde nate abagamba Mukunja ensobi gye yakola ate kubajja ku street n'akola ki ate n'abatwale wakaawe eyo ensobi gye yakola kyofulaba tebawezeza na mwaka kubanga tebawezeza mwaka King Sheebah tawezeza mwaka na Mukunja kulaka gwali gunatera okuwera omwaka gwali gunatera kubanga guwera omwaka ebbanga King Sheebah lyamaze wa Mukunja Ataseera omwaka gulabika gwadde kugenda kuwera naye nga bamugamba munnange abatwalibwa butabika munnange ebitambatambula ku social media bagamba nti Mukunja omukyala we yatulugunyanga King Sheebah yamutulugunyanga Mukunja waataabeeranga bagamba nti Mukunja si yamutulugunyanga wabula omukyala omukyala alinanga obujja munnange ensonga za Mukunja ne King Sheebah bannange zitabula ziconfuse nga se omukyala alinanga obujja bitambula mpolampola ku social media bwe alinanga obujja ku King Sheebah kukusaawa okola ki okumutulugunyanga bitambulatambula bagita Fadi TV. Subscribe atandigane kade baya bulungi mwera.